naye nkubuulira mazima bwe nasiga omutwalo n'engwa omusajja oyo ekintu kye nali njagala kyatuukawo mu weeks 2 side eyo togigendako. Ne mubuuza lwaki ogamba mu kyaki ku Sunday nangamba side eyo tetukwatagana nabo, naye saali mulokole nze omu ku bantu abaali batakkiririza mu balokole olw'ebikola byabwe ebimu bye tubeeranga tulaba kale nga bye boogera si bye bakola. Yaŋŋamba olw'entunulayo natyo kwapulokinga tebereza nze nali muto naye nga mukyala mukulu naye yatya olw'entunula yange ye yennyini ye yaŋŋamba kuba namubuuza tuva kusaba naye gwe nga tozze naŋŋamba eyo kyaki bannemesaawo nsabira walala. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutulira kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulire Salimwa Poultry and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda simuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kussa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna. Kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road. Salimwa Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. Abawagira gospel music amanya nze Bright Go Amaleta Apostle omwenyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo ne bw'owulira mu background. Ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sunday mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama. Tugenda kubeera owa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono gwa wansi wokiirawo church weeryawo. Okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo. Gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri. Guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunnyo n'ebirala ebiringa eyo bityo Mukama byakugambye okusiga. Tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzaamu abatalina ssuubi. Mukama akumpeera omukisa omunene. Ku Live kwe tuli amanya bampita Rimasa aboso okumpita Metani kula Bongo weewaawo Mukama mulungi ekiseera kyonna kubanga zaakitulaga. Obulungi bwe butusikiriza nnyo okwegatta kw'ebyaleka emabega era lwe tusoma obujulizi bwe yaleka emabega ekino kituwa amaanyi okuba abagumu wasiba okutegeera nti oyo omusumba waffe oyo gwe tuyita tala gwe tuyita kitaffe ddala byonna byatugamba okukola yabikola n'abisussa nawo. Amateeka 10 makulu nnyo buli bwogakwata tegayina kabi kigakukola. Omuntu wagamba tobbanga siraba kabi wokafunira tottanga siraba kabi wokafunira sinzanga Katonda omwe yakutonda ddala albaga nti kati amateeka 10 gali mu kabiiki ne bw'otakkiriza kale kitabo kigavaamu gwe n'ogakwata bukwasi nze ndowooza gasobola n'okuyamba okugenda mu ggulu. Kale twebaza Mukama oyo yagatuteerawo gatuluŋŋamye era tumwebaza olw'omwoyo omutukuvu gwatuteekako buli kadde
okugamba ogatujjukiza notugwatirira okulaba nga buli kadde tugajja bujja practice yaffe gye gali edda bujja. Bongo Charity Foundation bakama bafa batutumye wano bulijjo bye batutumeera kitegeeza kyekyo tukozesa ebisiige okuinspiring ensi yaffe. Tuli mu kuzimba somero ly'abaana Kamengo n'ekifo tugenda okuŋŋaanyiza buli mwana ensi gwe yagala okulaba nga atalina mugaso. Ekifo tugenda okusomesa abaana Katonda, Bible, ebyemikono, okuba abantu nate obwana obukuba abantu obutta abantu. Ekifo kigenda obuteekamu oluno bukomewo nga bupya nate nga bukomyewo okukyusa nsi yaffe. Twegatteko ng'oyita mutuwa ekifaananyi, tukola obutebe, tusiiga ebifaananyi, tusiiga hotels amayumba, tuga dressing and art pieces ez'enjawulo, tukola compounds. Kati gwe bw'otuwa omulimu oba osobozesa ministry eno okubeerawo nga tesabiriza kuba tuli basabirizi tuli bakozi. Ate twajja n'enjiri egamba nti omuddugavu ku lw'omuddugavu ekimala ebyokuwandiikira abazungu amabaluwa byali byadda twaganda biwuliza. Naffe twagala abazungu batuwandiikire ku mabaluwa nga batusaba obuyambi. Ebyokusabiriza abazungu n'embuntu obutini bya bwa sitaani si bya bwa Katonda. Tugamba nti tebabikola, babikola naye nabo bantu ngaffe, naffe tubikole nabo batwegombe. Ffe twakolimirwa n'ekiniigi n'ekitini n'emmere ne tusaba abazungu abalina ettaka eggimu ekyetaaga na bigimusa okuza emmere. Ate tugamba nti tufe abantu baffe emmere enjala ekkalamojja. Biswaze ebyo byonna. So ndowooza kye kiseera tuyimuke ensi yaffe ekoppe ensi endala eziyimuse. Ensi nga zi Dubai zayimuka eziri mu malungu. Laba ate bwe tuva eno tugende tukole ng'abaddu e Dubai. Saudi Arabia zayimuka. Laba bwe tuva eno tugende tukole ng'abaddu mu Bawarabu abalinyanga ensolo. Ensi ennungi bweti. So nze ndowooza bwe tokkiririzaamu okwongera okweyagala n'okwagala omwana w'eggwanga ebyo natusobola bikyusa. Kale omukulu nsaza okulaba nange okusanga obulamu bye egandula erikola emirimu era menatwork obulamu bulungi mpozi gwe era ngenda ku mulimu wondabira wane bwe nva wane weewaawo. Mwana wa Katonda fesi nga zino zijja ku sheeno si lwakubanza ekyasinza obubi oba obulungi oba obunene oba obutini, naye olw'okuba nti bwe zituulawo wano ebigambo ebizifulumamu byaninspiring eggwanga lyaffe n'okubako ne mindset y'omuntu gye bikyusa. Amanya Joseph Kirumira. Weewaawo oli musajja muki wa byuma. Esebo. Era sebo badde oyise wano supervisinga byoyekeza eggulo. Esebo. N'okuba ne ngamba nti ekintu kino kyetaaga kusharingako eri abantu. Kirumira wali musajja mukatuliki. Eggulo twadde tukola. N'ongamba eggulo yadde Sunday. Twadde tukola n'ongamba nti agendako ku church. Negamba oli mulokole n'ongamba nedda ndi mu Seventh Day. Naye nkubuuza nti aba Seventh Day basaba lwa mukaaga ate eggulo lwaki osaba lwa Sunday? N'ongamba nti waliwo olukuŋŋaana. Event. Bategeseeyo ku Sunday. Church yo eri awo nga ku mmeesa awo. Yes sir. Wansi awo mu kikaawo. Bwe mbadde enyumya nawe wano ku makya nga okomyewo supervising nga twali tukola eggulo. Ate waliwo kyenkuzuddemu ekirala. Ne ngamba naye ggwe ebigambo bino nga bikulu goloza ensi teetaaga kubimanya. Kirumira kiki ekyakuyingiza obu Seventh Day? Okusookera ddala nga sinabatuuka kuyingira bu Seventh Day. Nina embeera eyantuukakokko nga bw'omanyi omuntu watuukirwako ekintu ekimunyiga ng'anoonya weyeesigama nga embeera ekutuuseeko onoonya omuntu gwesigamako n'abula nogaa kati ngenda kwesigamawa. Embeera yatuukawo nga COVID yakaggwawo. Naye saali mulokole, nze omu ku bantu abaali batakkiririza mu balokole olw'ebikolwa byabwe ebimu bye tubeera nga tulaba kale nga bye boogera si bye bakola. Naye ku olwo nasindiikirizibwa ne ŋŋamba kaŋŋende ku kyaki. Nina kyaki gye nagendako emakirinde wano ewaffe yabalokole yabakatuliki yabalokole. Embeera ekunyize ng'embeera enyize weetaaga omuntu gw'olina okwogera naye ng'okusinziira ku message ebavaamu mutima nagamba oba nsobola embeera eno gye nina esobola okuwona nga ngenze mukyaki yabalokole endokoka wali ogenze kulokoka
obuki obulumi bwenna ku mutima nembutikula at least nembuleka eyo kubanga omwami oyo eyali nnyini kyaki eyo teyali musajja wa mutima mubi ate teyali musajja mubi ate nzikiriza nti nno si mufere kubanga baganda bange abamu yabaweerera yaweererako baganda bange babiri omu namukomya mu senior formula namukomya mu senior 6 kati we nagenda nasooka nengenda olunaku olwasooka olunaku olwokubiri olunaku olwokusatu kati Sunday etuuka Sunday service wagendanga tezaali za Sunday edda tezaali za Sunday olunaku lwe nasooka okugenda lwali lwakubiri naye olunaku olwe nasooka okugenda waliwo omukyala eyannyaniriza kuba yali amanyi nti nze mukulu w'abali ababiri naŋŋamba mwana gwe bulijjo nkulaba embeera gy'oyitamu nga sinnunyi naye ndi musanyufu okuba ng'ozze wano kati bwe natuuka nannyaniriza out of blue nga sinaba nakweyanjula mutima nagamba kirabika ekirowoozo kye nadde nina kituufu okujja wano eno simba wakati mbeera ki gye wali oyitamu omukazi oyo gye yalaba n'agamba nti embeera kale gye nali mpitamu teyagiraba nti nno physically nga wonoolaba omwana nti bamubonyaabonya omwana oyo wabula osobola otunuulira omuntu n'omanya ono omuntu tali bulungi alina ebizibu ki ebyali bikusimbyemu enseko ebizibu ebyali bizibu nno ebimu biri personal kale bya family nga bw'omanyi mulimu ekintu kyotasobola kuvaayo n'oyogera naye nga bibeera bikunyiga ku mutima n'embeera gy'obeera otambuliramu tugeze embeera gye twakuliramu ewaka byonna byonna ng'obigasa kwava obuyitiridde kati ng'ovudde ku kyobwavu nti ewaka wooli si wammwe ebyo byonna obitwalira wamu n'obyetikka n'otugesera ng'ozitowereddwa kakati ono akulaba agamba olyose n'ojja mu kyaki nze nakulaba dda yaŋŋamba nakulaba dda nga toli bulungi naye alina kyeyayogera yagamba nti yatya okujja okuŋŋamba nti lwaki tojjaako mu kyaki olunaku lwe nasooka okujja wano olina statement gye wakola n'oŋŋamba entunulayo olina engeri gye wagikolamu gye wajogera nga entunulayo nga kale ng'olaga nti nina ebizibu ku face n'omukyalo oleera kye yatya yaŋŋamba olw'entunulayo natyo okwapulokinga tebereza nze nali muto naye nga mukyala mukulu naye yatya olw'entunula yange naye entunula eyo yali ejja olw'ebizibu bye nali mpitamu kuba ye yali alina taapu awo nga batutuma amazzi naye nga buli lwengendo se n'amazzi abeera ntunulidde nze nga simanyi kyekyo kaakati olunaku lwe Sunday lutuuka olwo Sunday service omukyala n'oyo yanjigiriza okusaba kyekyamazima nali siri muntu wa bintu ebyo naye yabinjigiriza kati olunaku lwa Sunday lutuuka Sunday service tujja tukola ki tuyingira mu kyaki okutandika okusaba nga bw'omanyi kati mba ntudde ku sayidi ya kkono kyaki yalimu rose bbiri ng'omusumba tannajja sayidi ya kkono kati wentula ku sayidi ya kkono nveewo ngende ntuule ku sayidi eri nga mpulira eri ewali comfortable nze otula ku sayidi ya kkono nawe gamba nti nga bw'onoogenda mu kifo n'ogamba naye n'entebe gye ntuleka ngende ntuule wali walabika okusinziira ku gwe ng'olaba we walungi omukazi n'ankwata ku mukono bw'ati nedda oyo teyaliimu oli yali mulala naye yali ammanyi n'aŋŋamba sayidi eyo togigendako ne mubuuza lwaki ogamba mu kyaki ku Sunday n'aŋŋamba sayidi eyo tetukwatagana nabo togendayo amazima ga Katonda mwali mu kyaki munda otudde wano n'abalala batudde wali mulimu rose bbiri kirumira omukazi nagamba ekintu kino mwana wa Katonda kiri bwe kiti kyaki bali mu kyaki munda mu kyaki ombategekamu entebe
eze side eno ne side eno makati mwe muli ekkubo ba asha mwe bayita omuntu ava abweru mwayita omusumba mwayita okuwa abantu omukisa n'okubatuukako kakati ye atudde ku side eno endala asituka ayagala otula ku side eno endala oli ajja mubaka gamba side eto gigendako tetukwatagana nabo. Omukyala yaŋŋamba side eyo togigendako ku nsonga tetukwatagana nabo kati nkankubuulira amazima natya natya nnyo kyekyamazima neewuunya kubanga nze nali nzize okwetikkulako byonna bye nali nzize nabyo naye ate bwe natuuka omukyala n'akola statement eyo mutima nagamba kino ekifo ate kirabika kinzeemu kiri waasi okusinga gyenvudde. Nalowooza ne ŋŋamba kirabika kiri waasi nenfunamu n'endowooza endala ne ŋŋamba naye oba nakoze ensobi okujja wano kuba already najjanga nina okutankana mu balokole okusinzira engeri gye beeyisaamu. Kati omukyalo oyo kyeyayogera yalinga proof ku kirowoozo nze kye nali nnina mu kusooka naye saasooka kuva ku kyaki eyo weewaawo ekyo kyatuukawo. Eri tewagendayo n'osigala ng'otudde? Nedda saagendayo nasigala ntudde mpaka service lwe yaggwa. Omukyala yali asha mu kyaki yali muweereza bano abaweereza bakuba ettendo? Ekituufu kiri nti saamanya kuba kyaki eyo saalwayo okusinzira ku kyeyayogera naye alabika yali aluddemu mu kyaki eyo. Kakati n'ekintu ekirala okugatta ku ekyo ekintu ekirala ekyaneewuunyisa ennyo bwe nafuluma mu kyaki nagenda owulira omukyalo ole yanyaniriza okujjaawo ye yennyini ye yaŋŋamba kuba namubuuza tuva kusaba naye gwe nga tozze naŋŋamba eyo kyaki bannemesaawo nsabira walala ne mubuuza baani abaakulemesaawo n'agamba ab'omwo munda banne bennyininyini mu kyaki baamulemesaamu asabira walala. Teyagamba musumba? Nedda. Katonda wange. Neneeyongera okwewuunya naye nga mu bye boogera omusumba tebamuteekamu. Kakati kye nakola nalinda omusumba najja. Omusumba yali ammanyi kubanga bali abaganda bange bye yalabe awerera yali akimanyi nti nno nze mukulu waabwe naye ndowooza yali alinda akaseera ako nange enzije oba oli awo mbeeko oba babuyita bujuliza abalokole. Kati omusumba yajja namubuulira embeera enze yange eyandeeta ebyo bye nasanga mu kyaki saabyogerako. Kati bwe namubuulira embeera eyange eyandeeta naŋŋamba ogenda kusiga omutwalo gumu mu bbaasa ne omutwalo gwo ogusiga osabireko buli kimu kyonna ky'oyagala oginkwase. Nakikola nali mwavu nga bw'okiwulira nnyo omanye obwavu nga mu bulamu bwo tolina na nusu 10 naye nayiiya nga bw'okiwulira ne nfuna omutwalo ogwo ne ngusiga. Mu kugenda mu kyaki eyo nalina ekintu kyenjagala kyekyamazima ng'ovudde ku bizibu ebyantwalayo nagenda mu kyaki eyo nga nina ekintu kye nneetaaga naye nkubuulira mazima bwe nasiga omutwalo ne ngwa omusajja oyo ekintu kye nali njagala kyatuukawo mu weeks 2. Kintu ki? Nali njagala mulimu. Omulimu gwange guno gwenkola essaawa zino ogwa welding nagufunira mu kyaki eyo. Owasiga omutwalo mu wiiki 2 wali ofunye omulimu. Kati simanyi oba kyajja by coincidence oba ekyo kyo kyekyamazima simanyi naye nga kyekyamazima nali ngufunye. Naye engeri gye gwajjamu kuba ogenda kumbuuza wagufuna otya nga wali togumanyi kuba guno omulimu gwa mutwe process osobola osooka kuyiga osooka gusoma n'olyoka otandika okukola ofuna ssente. Naye kuba nabeerangawo ku kyaki ne mugamba ekyamazima okusinzira embeera gye ndimu okugivaamu nina kubanga ninako kyenkola naŋŋamba teweeraliikirira. N'omukyalo oli eyampita yanyaniriza era naye n'ayogera kyekimu n'agamba teweeraliikirira ojja funa. Kakati lumu mba ndi awo ku kyaki
kati nkubulira engeri gye nagyofunamu guno omulimu mu space nga maze okusiga omutwalo kakati mba ndi awo engeri gye nagyofunamu omulimu guno waliwo omwana kale yali oba muyite musajja kati naye by then yali muvubuka nganze nga twenkana emyaka naye ye nga yasoma we yagenda na branchinga we yakoma mu senior 4 na branchinga nagenda ekyambogo nasoma omulimu guno nagufuna mu diploma kati kitegeeza already yali agumanyi kati aba ayita yali nga wolaba family friend nze yali andaba naye nga connection si ya amaanyi nga wonoolaba omuntu ng'abeera ayita awo ng'omubuzabuza kunenga connection si ya amaanyi siga nti no ndi mukwano gwe naye ate nga ye ne maama banyumyanyumya nnyo kati yali ayita nga bwe mulaba ayina asitula zino mashini nga zensitula kati nze nga sibitegeera nali manya akola masannyalaze nze nali simanyi nti naakola welding kati nga mbuuza kyumira nga mpita wano obeera otudde wano buli kiseera kiki lwaki tokyabeera eri wa mami gyatundira emmere kati ye natuukira ku nsonga ne mugamba ekituufu kiri nti neetaaga mulimu okuva mu mbeera gye ndimu nambuuza weetaaga mulimu awo wennyini ne mugamba ye nangamba osobola okukola mulimu ki ne mugamba omulimu gwonna gw'olina nsobola okugukola ekituufu kiri nti embeera gye nalimu nga gwonna ogujja nsobola okugukola yaŋŋamba ekintu eki enkyakaero gye tukolekera ssaawa emu teyaŋŋamba details nti oba tugenda kukola kino na kino kati nze mutwe nali manyi tugenda kukola masannyalaze bwe nakeera nenzijja kwolwo kwe kukitegeera nti no yali akola welding naye omusajja oyo essaawa zino ekituufu kiri ndi mukama amuwe kyonna kyasinga okwagala ku lwansonga namugamba in fact namusaba nemuga ennyumba gyensulamu ewange ya mitwalo 12 naye bw'oba osobola nsaba onnyambe mu process ng'onjigiriza ompengayo 15,000 buli lunaku nsobole osasula ennyumba mwensula kuba wesitikola nja kubulwa wembeera ate yakikola n'atuuka ekiseera n'akisusamu kati we natuuka ekiseera nga ntandise oyigayiga n'anninnyisa naye yakikola ekye15,000 nga newaba afunye mutwalo azaawulamu n'akikola namala ewuwa emyaka egi gyali gigendamu 3 olwo nga njize maze buli kimu kyonna naye sinade n'11 kye namuwa abaana ennaku zino bagenda ku workshops oyiga babasaba miliyoni ya sente n'okusoba neze sinade n'11 kye namuwa kyovola nkugambe mukama muwe kyasinga okwagala yonna gyali era kimusabira buli kaseera omulimu ogufunye ekyamagero kiri omusajja yagamba tusiga omutwalo gumu waliwe nasiga simanyi oba yali coincidence oba kyava ku mwami oyo pasita yasabira ensigo eyo kubanga nga bwe ndi waneeno naawe nina mukwano gwange omulala mulokole namunyumizaako ku gundi ku situation eno gyenda okunyumiza naye okujja engeri gye nafunamu omulimu neyeewuunya nnyo naŋŋamba ebintu byo omulimu gwogwo tewagutomera butomezi gulimu Katonda bw'atyo bwe yaŋŋamba naye kati mmaliriza okufuna omulimu obwongo buddayo ku bakyala bali bye baali boogera eritotuulayo bali balabe bafe mukyaki mwennyini munda n'oli omukyala kye yayogera nti wano bannemyawo nsabira walala olwo nga mmaze okufuna kye nali neetaaga oba oliawo ekinantikkulako obulumi bwe nali nnina kati mutima natuula omanyi waliwo Abaganda enjogera gye balina eyasenga w'omutima gwo natuula nendowooza neŋŋamba engeri gye nfunye ekintu kino ate okusinziira ku bye bayogedde bwe mbeera wano
kiyinza okunvaako oba bayinza okinzijjako kubanga nasikaaninga mulimu abantu abatali ba mitima mirungi mu ndoomo naye jasi nga beebissa akabubi nga bawera kati Mukama yatuyamba eri gye omwami oyo gwe nasisinkana emirimu nga gijja ne gitandika okunfuula bize nembeera nga sikyajja eno era bamubeerako nnyo watwala omwana waffe takyaweereza mu kyaki watwala omwana waffe takyaweereza mu kyaki naye nze sigamba nti no yali yantwala intentionally naye nali nagaana lwabiri enjawukana ezaali mu kyaki natya kyekyamazima neŋŋamba kino Mukama kyampadde wendwa wano wembeera wano nemalayo ebbanga eddene nyinza okukifiirwa nakyo abantu bano bayinza okukinzijjako kubanga abantu balina amaanyi ag'enjawulo kyekyamazima ate abasinga ag'ekizikiza ge gasapasinga gali ag'ekitangaala lwakuba babeera bagabikka kati wambuziza ekibuuzo nzija ntya okuba Omuseveni kuva mbukatuliki kati bwe navaawo natwala ebbanga nga ndi awo bwe ntyo naye nga mu mutima kyemmanyi kimu Mukama Katonda mwesigwa anjagala era yeyamba omulimu gwenkola wabula nga siina ndowooza nkugambe wenkuŋŋaanira nti oba ŋŋenze ku kyaki ya wano oba ŋŋenze wano nga ndi awo olwakiri kiri kye nalina bali kye baayogera ntuuka ekiseera Mukama ansitulira nno ddala nkola workshop ngitandika bwe ntandika workshop omanyi buli ddala lyogendako likuintroducinga ku bantu ab'enjawulo omala kulituukako ne balyoka bajja kati wenkola workshop connections abantu benkolagana nabo bayongera okugaziwa kati nga wenfuna omulimu mulimu emirimu eminene gy'osobola ofuna nga tosobola kukola wekka ng'erina kuba ttiimu omulimu okutambula obulungi okuvaayo obulungi n'okugukola mu bwangu erina kuba ttiimu kati mu process eyo gye nasisinkanira abamu ku baana betukola nabo n'ennaku zino bwebanga ninawo omulimu omunene mbakubira essimu ne bajja naye mu baana benkolegana nabo mwe nasisinkaniramu omwana nga tuli ku workshop awo banga no siri awala banga siri awala ndowooza mugugena wera mwaka omwana ngajja mwana muvubuka mulenzi muto nga tukola naye nga tukola naye nga alina engeri gye yeeyisaamu wali olabeko omuntu nga alina engeri gye yeeyisaamu ey'enjawulo nga tefaanagana naye abalala omuntu oli simanyi na ngeri yakunnyonnyolamu kyekyamazima kati yasooka najja n'amala n'agenda neera najja n'agenda nga bw'omanyi okunnyuka nga bwemukola bwe muddayo kati olunaku lutuuka olw'omukaaga nga ŋŋamba kirumira kwolwo twali tugenda kukola geeti nga erina kuggwa lunaku lwali lwakubiri lwe bagyetaaga nga tetulina misinga lunaku yadde n'olumu kubanga nga omuntu omu waavaako kitegeeza tegenda kuggwera mu time gye bategyetaagiramu kati omwana yajja n'aŋŋamba kirumira leero ngenda kusooka nveewoko ku ssaawa 3 nja kudda ku ssaawa 9 ne mubuuza lwaki ez'okumakyadde ku mwenda lunaku lwali lwa mukaaga ne mubuuza lwaki n'aŋŋamba ku lwansonga ngenda ku kyaki ne mubuuza oli mu 7th day n'aŋŋamba ye kati bwe yayogera nti nno mu 7th day obwongo bwange bwatambulirawo engeri gye yali yeeyisaamu gye mbadde nga mulaba nga yanjawulo oli omwana nga n'olunaku we lukeera nga temufunye ssente n'omugala tewali omanyi omuntu akiteekinga ize nga n'omuntu nabwo oti ku feesi kiraga kiri ize abantu abalala nno asobola okuteekawo embeera olw'okuba tomusasudde naye oli omwana ng'ovudde ne kwekyo ebintu byonna bye yali yeeyisaamu engeri gye yali yeeyisaamu nga yanjawulo kati bwe yaŋŋamba nti no mu 7th day obwongo bwadduka
neŋŋamba ono omwana engeri gye yeeyisaamu kirabika influence agijja eno mu kyaki gy'asomera. Kati nze saamugamba nti no oba kino na kino oba kino na kino nti oba nkuyigiddeko kino na kino oba nange ngenda fuuka mu 7th day nedda. Era namulinda kati nasooka nagamba naye kandaba omwana ono oba saa 9 zayogedde situufu anajja nga bw'omanyi omuntu ali principled nga wamuwadde omulimu. Ekituufu kiri nti zaali zikoona 9 ng'akomyewo okutambuza omulimu neera kuba yatugamba paati yange mwe mugireke nze ngenda kudda. Ne tumugamba okakaza tugireke bw'otakomawo. N'atugamba mbaga ye ngenda kudda paati yange mugireke. Era twagireka era yagisanga. Era namwewuunya nnyo. Ne mugamba neggwe engeri gye weeyisaamu yanjawulo. Kati olw'engeri gye yeeyisaamu nno nyinza okuba sisobola girambulula bulungi kyekyamazima naye nga yali wanjawulo nga bona sinkana omuntu nga wanjawulo. Nagamba ngenda kugendako mu kyaki y'aba 7th day olw'engeri omwana ono gye yeeyisaamu. Wambuuziza ekibuuzo nti nzija nti okufuuka mu 7th day. Ndowooza engeri yeeyo kyekyamazima lwa influence ya mwana oyo. Teyakubulya kigambo kyonna. Talina kigambo kye yayogera. Just neeyisaamu. Nga bw'onoosanga omuntu bano abantu ababuulira enjiri ku kkubo n'abaako byakugamba. Oluusi ne bikutengula oluusi ne birema okutengula. Oli bikolwa bye byokka. Bikolwa bye byokka. Teyakugamba kintu na kimu. Yarabirawo nga Saturday eddako omugoberera. Kati nkubuulira mazima. N'essaawa zino talina kye yali aŋŋambye. Yarabiraawo. Oba tamanyi na kumanya nti no influence yava ku ye. Takimanyi. Kajasi ye kyamanyi mutima gwe kwagala kwa muntu labika naye yasazeewo akombatinga aveena ddeeri. Bw'ato kyamanyi. Osobola obbeerawo nno ng'olina ekintu ky'okola naye nga kiina engeri gye kiri influencingamu omuntu positively mu mutima gwe. N'agamba olaba omuntu ono akola kino nga ali bw'ati nange nsobola. Kyekyamazima. Enneeyisaayo yokka esobola okutengula, esobola okujja omuntu ku ddaala erisooka. Mutwala ku ddaala. In fact erisooka ne liba teririiwo. Esobola omukolera eddaala erisooka n'emutwala ku ddaala. Kakati gwe mwana wa Katonda neeyisa. Gwe mwana wa Katonda ali eyo twali tulina episodes zetukola wano ne Niko. Episodes twali tukola ne Niko zibadde za Illuminati. Engeri Illuminati gyakozesaamu abantu abalinaanya abasumba. Kubanga Illuminati yakizuula nti abasumba abamu bali bakita gumite ennaku zino. Baba b'amaanyi nnyo nga bali well equipped. Kakati ye kyakola okuba kyakiza abasumba n'obuweereza. Ayita mu bantu bano babalinaanye strategy ya sitaani. Sitaani alumba omusumba nawulyanga munywevu. Kati nadda mbana abalinaanye bakuba. Paka church bwagisuula wansi olwo naafuna omusumba. Tukirabye mu mboozi eno. Tuddayo ku mboozi ya Niko ebintu byanyumye ebiseera ebisinga. Bwe mwana wa Katonda awuliza emboozi za Niko tozitwala for granted. Emboozi eno lwaki ngikoze? Omuganda wange ono ayingira wano mu kifo kyaffe tuli mu kusetinga tulina bye tukolaayo kya byuma kati ayina twali tunyumyanyumyamu n'abako n'ekintu kyayogera. Olw'ebibuuzo bye namubuuzizza eggulo ku Sande. Kati bw'akyogedde obwongo ne buswitchinga ne ngamba nti naye ekintu kino kya mugaso nnyo. Ndowooza yene emboozi gye twali twetaaga olwaleero. Omusumba ebyamagero yabikola. Ono bwe yasiga ensigo y'omutwalo omusumba yagenda n'agisabira era mu wiiki 2. Ekiro wali onoonyereza omulimu okumala bbanga ki? Nali ngunoonyereza ebbanga ddene kyekyamazima. Bbanga ddene ng'onoonya? Ekituufu kye nsobola okugamba bbanga ddene. Kulwa nsonga nze nasoma. Mama yansomesa mpaka senior 6 nagimala 2018. Kati okuvaawo nga nnoonya mulimu. Kakati olaba mu wiiki 2 ensigo bwe yagitoola n'agisabira omulimu yagufuna. Kakati
emboozi eno tulaga nti pasito ono osanga yali wanjawulo, pasito ono osanga yali mukumaakuma. Kakati sitaani nalaba nga tasobola pasita naga kangende mu ndiga, laba kyaki ekizimbe kyekimu, eno entebe eno saidi nene entebe saidi mu kizimbe kyekimu. Bano basonga mbali nti buli atuule tetukwatagana ne bali basonga mbali nti buli atuule tetukwatagana. Chachi yemu kizimbe kyekimu musumba y'omu, abatuule ndo bakwatagana batuule. Agonno gemanyi ga sitaani. Gwe mwana Katonda aliyo terowooza nti sitaani munafu. Singa sitaani munafu tebandi tuyise balwanyi. Tulaba mu Bible nga Katonda wa abantu ebitala engabo okugenda okulwana. Singa sitaani yali munafu, Katonda teyandi tuwadde ebitala na ngabo kugenda kukuba mulabe sitaani, teyandi tuyise balwanyi mu Kristo. Singa sitaani yali munafu, yandibawadde biberenge na juice mugende mutulule naye mulye, naye yabawa bitala. Kakati sitaani alwana, sitaani muzibu nnyo, sitaani wankizo, akozesa buli kakodyo konna okumalawo obuweereza. Tukola emboozi wano nga tumenyaamenya engeri sitaani gyakuba mu churches. Era mu mboozi waliwo emboozi emu niko muyatugambira mbu sitaani talina problemu n'abalokole. Bino abalokole biba talina problemu nabo, era talwanagana n'abalokole. Abalira mu strategy. Ye bwalaba omulokole ng'akola fire, bw'aba alina kannabuzaana akatya fire ng'akajjawo ng'atuula wabbali ng'akola strategy. Fire aba mu church, kati nkoze nkya fire omuzikiza mu church ng'akwata intercessor. Mu church abajjudde omwoyo, bw'afuluma alubwa church nadde ewaka olwo ng'afuma banneiba amwambalira waka. Ye ng'amukozesa waka na ku kyalo bw'agenda mu church ng'amuvaako. Omuntu aba w'amaanyi mu church, emizimu agisuula, saba abantu ne bakaaba ne balokoka. Kakati sitaani nalaba nga bw'anaamulumba beanded mu church, agenda kumulema kuba fire mpitirifu. Kakati n'amulinda ng'avudde mu church, n'amulinda ewaka. Waliwo omulokole gwe nakyalira naye nga buli muntu aŋŋamba naye onyumiza naye biki, omulokole munyumya naye biki oyo. Namukyalira ebbanga lyawerako nga tutunyumyangira mu nju ene tunyumya nga bwe nvaayo abantu baŋŋamba naye anko okwatagana otya n'abantu bwe batyo kale omusobola otya? Konzi ne ŋŋamba ate kiti nanga anko olaba ezo waya zeyateekaawo mulokole awemulira ku waya. Ye naakusanga ng'ojaaniseeko nga totegedde bana bakajja mu kitundu buli lugoye alukyajinga 10 mmeka ola waya ng'era bagamba oyo nze yannema, oyo yannema. Kati nafuna obuzibu bw'okugamba abakyala bali nti mugendeeko mu church nga baŋŋamba kati ebikolwa ebyo kati ng'ekyo kyoyogera bye byali bintiisa ogenda mu kyaji y'abalokole. Ne nasindiikirizibwa olw'embeera gye nalimu. Naye ate ekyewuunyisa, ekintu kye nali nsinga okwagala ate nakifunira eyo. Gwali mulimu wafunirayo ekyamagero naye ate tewafunirayo ddembe. Eddembe lyajja oluvannyuma lw'okufuna omulimu nga mmaze okugukwasaganya. Ngamba eddembe mbyensinza nedda eryo teryajja. eddembe mu Kristo eryo teryajja. Kati eno gy'oli kyanjawulo ki ekiriyo mba Seventh Day? Ekisookera ddala ngena kozesa ekigambo kya luzungu bali down to earth, bakakkamu. Aba Seventh Day bakakkamu. Omanyi embeera yonna ekutuukako mu nsi muno, tugeze eno embeera eri challenging embi, bokkakkana bwoti esobola nayo okukkakkana. Bw'ababa nga bakusibye emigwa balina we bakusibidde, bw'olwana ennyo gisobola okukusala gikuzuza emikono. Wabula bw'okkakkana ng'okkakkanye bulungi osobola n'okufuna akakunizo oba puzzle, engeri y'okwanlookingamu emiguwa egyo n'ovaawo nga tewali akuyambi. Ekyo kyekiri eri bakkakkamu. Wafunirayo eddembe. Ekituufu kiri nti yo waliyo eddembe. Bw'ogendayo olya nti ogenze waka.
oba owulira ng'oli mu kifo ekituufu. Weewaawo buli muntu alinenyezebwa olw'ogwo omwoyo gwalimeseza okwegatta wegubadde gusubira okuwulira eddembe. Kale weeyise bulungi ng'oli awo mu kyaki woowerereza komya amalala ba Asha bafuuka ba Asha n'otundya Ashaha. Asha nga bwe bamuwa omulimu obuvunaanyizibwa bw'okutuuza abantu mu kyaki bamufuula ng'ompologoma mpisi byonna ngo bigasse. Olubaalu n'odduka Asha bu Asha. Wadde nga buli muntu aba wa mugaso mu nnyumba ya Kristo. Kakati Asha ono engeri gy'akkangamu wandirowooza nti ate bw'otuukirira omusumba yalinganga Goliaasi. Bw'owaguza n'otuukirira omusumba ogenda omutuukako nga bannange mukkakkamu nga be bamu ku bakyala ba Katonda oba abasajja ba Katonda bw'obadde weegomba osisinkana. Ojja kunenzebwa olw'abantu abo boogoba omubiri gwa Kristo. Tugenda kukomawo ne programs nga zino kulatula n'ensi yange.